po jako akawuwo. Abagoba ba boda boda bawanjagidde ababaka ba palamenti okutakkiriza amateeka kubagoba mu kibuga kuyisibwa kubanga bakizudde nga waliwo olukwe olulukibwa okubasuuza akalimu kaabwe nga bino okubyogera basinzidde Kyebando gye basinkanidde bannamawulire. Ababoda boda bano okuvaayo okukabira ababaka ba palamenti okubalwanirira kiddiridde olunaku olw'eggulo poliisi okola ekikwekweto n'eyoola boda boda eziwerako olw'obutaba na bisaanyizo omuli emisolo egibakkiriza okuvuga boda boda, ekintu kye bagamba nti bakireese nga kyekwasa okubagoba mu kibuga. Ebintu ebikwatagana ne boda boda bingi nnyo kati naye ekikulu kati byonna bye tutunuulidde ebintu bibiri. Ekisooka bapanga otugoba mu Kampala nga guno mubaawo guli wakati wa director wa KCCA Saka ne deputy we Lulimbazi ne minister Kabakalonda minister of finance Kabanda. Tetwagala bagamba bonna abakolagana ebitongole by'okwerinda sajjuddenga mweri boda boda n'abantu bagoba gwe mulimu kati abavubuka gwe batunuulidde essaawa eno. Kawawa Bashiri ngono mwogezi w'abagoba boda boda bano agamba nti omubaka wa palamenti anaavaayo n'awagira ekyokugoba boda boda mu Kampala bajja kweyiwa mu maka ge bamusabe abafunira emirimu egy'okukola. Abantu bonna emitwalo 2 batandise okubapanga tebagala bagoba mu Kampala. Ffe twagala kugamba aba MP ekiwandiiko gye bakitutte. MP yenna akkiriza ekiwandiiko ekyo tebatugobe mu Kampala. Febe nyini tujagende ewo tumugambe yatuwe emirimu egy'okukola kubanga guno omulimu twagwetandikira febe nyini ate ffe tubadde tugwe planingira kye tugamba ng'abavuzi ba boda boda bajje tutule wansi ffe bannannyini mulimu nawo bennyini tukkaanye ki ekyokukola naye ekyo tugoba tetugenda kikkiriza. Mawejje Franka Ngono ye ssentebe waabwe agamba nti olunaku lw'eggulo pikipiki zaabwe eziwerako zakwatiddwa ate ng'ekyokuzikwata kikyagenda mu maaso kyokka nga mpaawo nsonga nnambulukufu ekwatisa boda boda zaabwe kwe bayiyiza obulamu. Ennaku zino zonna wiiki nnamba eyise poliisi ebadde ekwata pikipiki zaffe okwetoolola Kampala yonna naye ensonga entuufu ebadde ezikwasa ekyatubuze era ffe ng'abakulembeze essaawa yonna tugenda kunoonya bikikwatako abatunyonnyola lwaki pikipiki zaffe zikwatibwa kulimu ku bye tuteebereza bye tuwulira mu mukuubo abamu bagamba nti KCCA yebalagira bakwate pikipiki zaffe KCCA tekyatwagala kuyingira mu kibuga. Ono agamba nti kana akaseera nga bakava mu muggalo sike kandibadde akatuufu okukwata pikipiki zaabwe n'okuluka olukwe lw'okubagoba mu kibuga. Akaseera kano nga twakava mu lockdown sike kandibadde akatuufu okugamba pikipiki zaffe kuba buli muntu ali mu kweddaabulula tulimu kukomawo ku mirimu. Singa kibadde nti poliisi abantu beekwata abali mu kumenya SOPs ekyo nga nabwe omukulembeze nandibadde nkiwagira kuba mu SOPs batuwa mulimu okuvuga omusaabaze omu. Habati Musaazi ngono kansala wetula mu Kawempe era nga naye mugoba wa boda boda agamba nti mu kifo ky'okubagwira okubagoba mu kibuga mu kaseera kano bandivuddeyo ne beebuuza ku bakulembeze b'omulimu guno abasinga okugutegeera nga tebannakola kintu kyonna. Asobola okuvaayo n'ayogerako eri amawulire oba ne bakipublicizinga then ekirala tubakoola bajje bakwatagane n'abakulembeze abafuga omulimu ogwo kati kuba tukakasa abafuzi ba boda balina obukulembeze babe beerondamu kubanga nze oba otunda mboga omuntu wennakasira tatasobola tegeera ababoda omuntu akola mu taxi park tasobola tegeera ababoda n'owaboda tasobola tegeera abataxi park wadde wennakasirwa. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Nvumirira nnyo nese kuvumirira yenna okwata omuvuzi owa boda boda nga tebasobodde kugezaako kumulabula.